kopati erika akantu ka gold kalinga ka gold oba nga bomanyi kopa bwafaanana eyo kabeera era bwogiraba kali ku kantu kati ne wabeerawo eri eya homono yo teriiko ka plastic straight plastic kati nja kunnyonnyolanga gwe omusajja bw'obanga okimanyi nti nno baataddemu IUD bw'oba weegatta ogamba obuuzi bunfumita oba ogiwulira abasinga bagamba bagiwulira naye ffe nga ffe abasawo nga ffe like obanyi ffe abasinga obungi oli akunyonya nogaa naye ngeri yesimbeera nti sikikozesangako saakuteebereza naye nze nnyinza okukkiriza nti obuuzi bwafumita olw'ensonga nti tulekayo obuuzi ebweru kwe tubulabira nawe buba munda kale buba munda tebufulumayo mumwa gwa nnabaana bufulumayo wano mumwa gwa nnabaana just ne bugwawo munda awo negattirawo muvajayinaawo naye obwo obuwuzi obwo nga gwe omusajja womanya nti bakataddeyo n'obwongo bwo bugamba ngenda kuba ntuukira ku buuzi naye nga kiba kizibu nnyo omusajja okutuukayo kisinza ne sitayiro kimwoli okutuuka ku mumwa gwa nnabaana kisinza sitayiro kimwoli mulimu sitayiro ezimu nga totuuka ku mumwa gwa nnabaana ate nga toligiwulira ng'eriwa abasinga bagamba mu missionary ayinza obutatuuka ku mumwa gwa nnabaana waba yeebasebwati naye okumanya ng'abasajja bazibu nnyo nja kunnyunya abasajja bazibu abasajja n'okwigatta bavumbula buli lukya olina ganza emalira ku mumwa gwa nnabaana. Tubaniriza ku Brownskin Events. We are back with another episode. Tuline Dr. Ivan wamu ne Mr. Brian kubanga tukwasaganya ensonga zino. Of course show bwogiraba mu Dr. Ivan omanya bumanya tujidde ku nsonga za bulamu oba za bikwatagana ku bulwadde ya nsonga za ddwaliro nnyo. Dr. Ivan tukwaniriza wano ku Brownskin Events buuza kuba tulaba era obeyanjulira. Mina sewa nyanza nnyo Mr. Hashim Mr. Brian okubanga munkyaziza erinnya nze Ejjoka Ivan Allan era nga nkolera ku ddwaliro bayita Crystal Medical Center lisangibwa Lubaga Kabuusu ni mwesimu nnyo okubanga ndi ku show yammwe olwaleero nafu twesimye okubaako naawe. Amina sewa. Mr. Brian omulabi wa Brownskin Events nkubuuzaako erinnya nze Brian Senteza ndi mukozi ku Brownskin Events nkwasaganya bya kamera n'emirimu emirala. Birimu emitongole emyekusifu. Amina tukomyewo ne twamukuletera omulundi guli ogwasooka. Omulundi guno tukomyewo ate ku nsonga endala naye ng'ekwatagana nnyo era kubaagala naddala ku bafumbo ng'ensonga eyo si ndala ya family planning. Family planning abasinga mukitegeera mu ngeri ndala nnyo naye kyovola atulesa omukugu Dr. Ivan ababike nga atunyonnyolera kitutangazaamu na birungi ki ebikirimu na bibi ki ebikirimu. First of all Dr. Ivan abatulaba beetaaga okumanya family planning kyeki kuba abasinga bawulira kiwulire. Nyanza nnyo sewa mukama wange. Nze nyinza okunyonya family planning nga olaba nti bagatta ebigambo bibiri waliwo family ne planning. Family ge maka then planning kwe kuteekateeka. Segedde family planning abamu bagiyita kizaala ggumba kisinziira otegesa otya ezzadde lyo. Family planning okugitemaatema mbumpimpi okutegekera ezzadde lyo. Family planning nti ekuyambako okuspacinga abaana okumanya okubeera n'ennamba entuufu ey'abaana n'okuzaala ddi lw'osaanidde oba lw'oyagadde okuzaala. Kisegedde oba family planning. Ya family planning mu bumpimpi. Kati musawo tutandikirewa kubanga family planning methods nyingi. Nze wembanga ndi wakunnyonnyola nja kunnyonnyolako emigaso egimu egiri ku family planning. Family planning egasa parties bbiri baba partners babiri egasa omwami n'omukyala. Ku sayidi y'omwami eyinza okuziyizaako ofuna obulwadde nga siriimu mu ngeri y'okukozesa obupiira oba condoms. Nti bw'oyambala condom oyinza obutafuna siriimu
oyinza obutafuna ekirwadde oyinza obutafuna hepatitis hepatitis ogimanyi omusujja gw'ekibumba oyinza obutakufuna endwadde ennyingi nnyo zoyinza ofuna mu kwegatta oba toyambadde eki okuli playing live wire esegedde oba kati ku sayidi ey'omukyala omukyala emuyambako okubanga omubiri gwe guddamu ne gukula bulungi. Jjukira omuntu bw'amala okuzaala aba yeetaagamu obudde okuddamu okutegeka omubiri okuddamu okufuna olubuto nti oli waaba nga tali ku family planning chances nnyingi nnyo okubanga amaze okuzaala okuddamu okufuna olubuto olulala esegedde oba kati bw'abeera ku family planning omubiri ogwo guddamu ne gwezimba buto mpola mpola then ne guddamu ne gubeera nnomo nga we yali. Ensonga endala family planning eyambako omukyala okubanga akola emirimu gye esegedde togenda kubanga kumpi buli luvannyuma lw'omwaka oli lubuto oluvannyuma lw'omwaka oli lubuto onaakola ddi esegedde omuntu ng'ali lubuto omuntu bw'afuna olubuto olina ebintu bingi nnyo by'ovaako amu balekerawo okukola bw'afuna olubuto oli n'agamba kati mulimu ebifo ebimu byotakolamu ng'oli lubuto esegedde oli n'agamba nze sikozesa bambuto kati nga restaurants oli agamba eno face tosobola kubeera weyita ng'oli lubuto. Omusawo katono nnyo tewali mukazi family planning gwetakolako naga nti nagikozesa naye yagaana biwulira nnyo ebyo nga byogera family planning kisinzira okozesezza eriwo family planning nga we nagaye nti omubiri ogugwo gwanjawulo ku gwange ate yagwanjawulo gwa Hashim ekikosa Hashim nze tekiyinza okuba nga tekinkosa oli ayinza okuba nga ye bw'anywa bbiya atamirira ku cupa 10 oli naye nga bw'anywa ecupa egyo emumalanga mumusitula atandika kwogera bintu bitakwatagana emibiri gyanjawulo ate era n'engeri gyetukozesaamu eba yanjawulo family planning eno eyinza otuyambako okuba nga abaana bali healthy manyi bw'ozaala abaana kumu weekanga ozadde abaana nga tebatuuse abamu nga endwadde nnyingi nnyo zibayiseemu kuba omubiri oba toguwadde budde kwetegeka kufuna lubuto olulala. Waliwo omukyala eyo e Masaka waliwo YouTuber muzungu yava ebweru eyo najja nakola documentary ku mukyala oyo alina abaana ataano mu ku kwana azaala kumu olowooza ayinza kuba na kizibu ki? Ekyo si kizibu. Omukazi buli mwezi afulumya eggi kibakyegeeza buli mwezi asobola okufuna olubuto omubiri singa guba gusobose buli mwaka asobola okufuna olubuto kitegeedde tumala omukazi okuva ku myaka 16 kutuuka ku myaka 45 ezo ze bayita reproductive ages omukazi mwabeera nga asobola okuzaala kuba emyaka 45 n'okuddaagula aba agenze mu gye bayita menopause kati mu egyo emyaka osobola ozaaliramu abaana abasukka mu 3 bw'oba ng'oyagala. Anti kati ekyono ye buli wazaala waliwo lwazaala abaana n'azaala abasatu n'azaala omu nti family planning temukolako ne bbawe yamuddukako abaana bangi oyo family planning aleka like omanyi kisinza n'ekifo mwoli n'obumanyirivu ki bw'olina ku family planning okitegedde. Family planning nga bwe nagambye nti mu Uganda omuntu kyamanyi nti kyekimukolako kyanywererako oli nagamba nti nze neesiganya akapiira tutegedde nga ye kaakozesa tomunyumiza bintu birala byonna naye nga ye kaakozesa kati bw'atuuka ku muntu nga ye ate ye kamukosa kiba kitegeeza aweddeyo wakamanyi. Naye kati oyo omukyala kyebagamba bwebanga oli akozesa nkola y'akapiira era sitiru alifuna tasobola. Mulimu methods nnyingi ez'enjawulo mulimu methods ze tuyita nakyo newabeerawo neziri artificial nakyo nti gwe kennyini gwakyekolera era omubiri gukyadaputinga mangu. Esooka yeya omuzungu agiyita coitus interruptus oba withdraw abasinga gye tumanyi withdraw eyo nzibu nnyo yatuusaako kyali wange omu n'afuuka taata nga teyeregekedde naye ng'agyesiga nnyo
ninga ensobi yavaawa bw'amala okuwithdrawinga bw'ati ate yalowooza biweddeyo byonna addayo buzzi mu kuddayo mbaamu oba busigaddemu nebesera munda kibakitegeeza bwa busobola nabo okutambula ate era ne bw'oteeka ku kisambi busobola oseerera ne bugenda munda kati enkozesa yayo ate bagamba nze nganze kyembadde mmanyi nti bw'ovaayo bw'oti efuyiwako empewo eba tekyalinamu ayi kati gakubulirewo olaba mudde oba okwegatta omubiri basitula temperature yaagwo okitegedde kiba kitegeeza n'ekifo we muli ebbugumu lyeyongera simanyi oba ekyo wali okyegenderezaako nti ne mu rumu mwe muli ebbugumu liba lyeyongera kiba kitegeeza buli woofulumya ebbugumu bwoti there is a possibility of the room okwadoptinga to the temperature ey'omubiri gwa bulijjo naawe buno obwo obuliri bwennyini busobola okwadoptingako eyo temperature kiba kitegeeza kiri so risky okukozesa withdraw mubaamu abazeesiga sajja nga yenagaa nti nsobola otwaza nga 3 naye nga ali ku withdraw ne withdraw yeetaaga obugumiikiriza nti bw'ovaayo olina okusooka n'okkakkana omubiri ne gusooka ne guddamu ne gukkakkana then n'oddamu n'ostimulatinga buto esegedde okumala bbanga ki okukakkana okwo okakkana kisinziira mubaamu abamu nga ye dakiika 5 aba akomyewo esegedde kisinziira naye olina okusooka n'okkakkana kitegeeza if it is round 1 and you withdraw olinda eddakiika endala oba olina okulinda omubiri yenkozesa yayo entuufu si to withdraw ate noddayo that is not withdraw oba ogenda afuna lubuto lwa bwereere ate era abasinga bwagikozesa n'atafuna lubuto alowooza ekola naye oyinza osanga omukazi nga tali kolo teya nga she's not in the fertile days okitegedde kati withdraw eyo ebirungi ebigiriko nyangu nnyo okukozesa toteekamu ssente toteekamu maanyi toteekamu ki ate era obuzibu obugiriko kisinza n'omuntu agikoze kati mubaamu abamu nga banafu ogenda nza okwagala oba ogenda okutuuka okugerayo nga bamazidde ate abasajja mubagamba nti bw'otuuka okunyumirwa ate nga lojjayo kale ate n'ekirala waliwo okubanga ogezaako okufuluma omukazi nakkwatiramu mukazi nga ye nakomerera si gwe aba yekomerera mukazi nakomerera yo omukazi oba omusajja atuuse ku mbeera eyo ey'okumaliriza bakubita kumala oba kumaliriza omukazi akitegeerako omukazi aba akuwulira nze era abanyumirwa nakikkiriza nti oli yannyonnyola naŋŋamba bwe mutuuka nga munaatera okumala watandikira okuwulira omubiri gutandika onnyeenya gutandika okukankana otegedde jjukira omusaayi gwonna baguvuga ne bagutwala mu kifo kimu awo otegedde kati obwongo bonna ne buvaako amatu gonna ne gaziba oba tolina kyowulira nga bavuddeko dda kati ye omukazi agenda okuwulira otandisa ottintima ng'oyagala okwesika weesika ogenda olaba omukazi akuzingiddemu bwati bagamba mu eyo moment abasajja basayininze ebyapa by'amataka byonna n'abigaba oyinza n'omuga simuyiyo njikuwadde ate obuzibu bwe bujjira agaane obeere nga akimanyi nti nno naatera aveewo oba oyinamu akakadde okamuwa olina okamuwa soka notunamu nogaana ye nazze nzireyongera simaze kati ate eyo method ku basajja erina side bad effect ebeerawo nti bw'ojjayo oba olina okustimulatinga zonna spam ziveeyo kitegeeza mulimu abakayita akasabbuuni ekuba akasabbuuni n'ozijjayo zonna n'omala like completely n'olyoka okkakkana n'olyoka oddayo kiba kitegeeza ebizibu ebibeerawo awo mubeeramu obulumu bagamba nti n'omugongo guno erumya omugongo olw'ensonga nti buba buvumu nnyo okozesa amaanyi mangi n'obwongo okozesa bungi nnyo okuvaayo omalire ebweru
nga bw'okimanyi nti nno buli kimu bakivuga Obanga obwongo bwonna wanga alwanyisa omubiri jjukira ddala thing is involuntary oba oyagala oba toyagala buli omu alina okumala teri atamala nebwokola ki nebwomala essaawa zongeeza oba ojja kumala kuba gwe omubiri baagukola nga mu kwegatta oba olina okumala kitegedde kati eyo method erumya olw'ensonga nti okozesa amaanyi mangi obwongo bungi yinza okukulumisa omutwe yinza okukulumisa omugongo naye gwe kennyini okwerumya ku mutima okwerumya ku mutima werumya munyevu omanya ebirungi ebirimu ebirungi mubimanyi tugende ku ndala musawo tugende kukozesa endala waliwo gye bayita basal body temperature whereby nti omukazi buli kumakya yeepimako temperature tukyali kuzinakyo nakyo oli yeepimako temperature buli kumakya kati kumakya weepimako bw'olaba kati bw'oba otuuka mu nnaku omuntu wayinza okufunira olubuto oba ovulation cycle oba ovulation days ezo bagamba temperature erinnya kati temperature bw'erinnya mu mubiri kiba kitegeeza omubiri engeri temperature yaki erinnya olw'ensonga nti waliwo kye bali mu kutegeka kunnabaana ekyetaaga temperature ebbugumu eryo kati okuba nga omubiri ebbugumu lye guyina ebbugumu nti omubiri guyina ebbugumu libeezaawo omusaayi kutambula kati bwe mujjamu ekintu ekirala kiba kitegeeza temperature baba balina ogyongerakokko olw'ensonga waliwo ekyeyongeddemu kibanga bw'ogamba nti n'omuntu bw'afuna olubuto obungi bw'omusaayi guba guyina okweyongerako olw'ensonga waliwo omulala agukozesa okitegedde kati kyekyo nti wali ebbugumu lyeyongera ng'ogenda mu ovulation kati ebbugumu eryeyongera omukoma era olwo olunaku olusazaako w'opimye nga ebbugumu lyeyongeddeko neriva ku bbugumu lya bulijjo tugaba badde opima 36.5 neryongerako nerituuka mu 37 oba 36.8 w'okoma olunaku ng'olusazaako nga weepima ng'olusaza nga weepima ng'olusaza paka w'otuuka omubiri ne guddayo mu nnomo temperature olwo n'olyoka oddamu ne weegatta buto kitegedde naye is it widely used here olw'ensonga tekozesebwa nnyo olw'ensonga batono nnyo abagimanyi ate batono nnyo abasobola ogigoberera buli kumakya ng'omukazi akeera neyeepimako ng'akozesa ki thermometer gyokozesa neweepimako naye gwe obugumiikiriza obumanyi obubeeraawo n'obwegendereza batono nnyo abasobola ogikozesa eyo esekedde kati ne wabeerawo n'endala oli lyagoberera ennaku ze safe days ekozesebwa abantu nga bo sayiko ye eri regular bwe ziba 28 oba 3 nga zeezo tezikyuka tugamba nti leero wagenzemu 22 luli n'otafuna ge safe days ziba tezikukolako olw'ensonga tosaba mumanya ddi lwoli safe na lwotali pozi sayiko za mirundi ebiri tulina sayiko 2 waliwo sayiko ey'okubanga ejji balikola nga ddyo then wabeerawo sayiko eya menstrual cycle eyo yonna yonna ebeeramu byonna genda mu mesezi biki kati obagenda mu nsonga olunaku olusooka olusazaako nti luno olwengenze mu nsonga n'osazaako ennaku z'ogenze mu nsonga asinga zibeera mu nnaku 3 ku 4 nti ennaku 4 kati mu nnaku 4 ezo ennaku eziddako ziba dry era obudde obwo ojjukira omubiri guba guddamu buzzi kwezimba ezo ennaku n'omubiri gufulumya ki myukasi mutono nnyo okulubricating ekifo ekyo etegedde oba ziba dry kati ennaku okuva ku lunaku olw'okutaano okutuuka ku lunaku olw'omwenda ezo zibagaa nti ziri safe era zosobola okwegattamu bulungi nnyo ne watabaawo mbeera kati okuva ku lunaku olusooka okutuuka ku namba 10 olunaku namba 10 okutuuka ku lunaku olwa 19 tokkirizibwa kwegatta anti tuddeyo njagala balabi bagoberere ogambye okuva ku lunaku olusooka lwogenze mu nsonga
lwozirabye kati ojjako ennaku ezennya zogenze mu nsonga tugana abasinga bamalamu nnya kati kuva ku lunaku olwokutaano ng'omaze kuva ku lunaku olwokutaano ng'omaze kutuuka ku lunaku olw'omwenda ezo bayita safe days nga wakamala oti n'obala ennaku endala meka ennaku ziringa nnya ku ttaano nnya paka ku lw'omwenda lwosobola okwegatta kuba ziba dry ate era like n'abasinga obungi mwezi ennaku appetite eba wansi nnyo oyinza n'omutuukako nakutunuulira ati kyokka zeziri safe naye appetite tebeerawo naye okuva ku lunaku olw'ekkumi paka ku lunaku olw'17 zezo ennaku zibaga ovulation cycle mwebeera kati ezo ennaku omukazi aba ali ku heat ezo ennaku ezo kozikoleramu ensobi ofuuse taata ate naye lwaba ayagala ate mubeeramu ne bebagamba nti nno ku lunaku weerute ofuna mulenzi ku lunaku weerute ofuna muwala ekintu ekyo kinnyonnyosawe abasinga bagamba bwegatta wakati w'ennaku 11 ne 12 there are possibilities ezizo ez'okufuna ki omwana omulenzi kati bwe weeyongerayo 13 14 there are possibilities ez'ofuna omuwala bwe bagamba naye abasinga babikozesezzaako bigaanye omulongo guba mukisa ate bagamba nti ku lunaku lwennyini olw'ovulation bw'oba mu famire yammwe tolinamu balongo ne wobaleza ennaku tosafuna mulongo kiri generiko genetic kirina okuba nga mu lineage yammwe mwekiri ate era n'ekirala wenkugambira nti nno abalongo guba mukisa kuba tekisangika era ffeneffe mu busawo tugamba omuntu alina abalongo that is not a normal pregnancy kuba omuntu normal pregnancy tubala omwana omu omuntu afuna abalongo teba normal pregnancy tugamba aba blessed kubanga sperm emu fertilizing amaje like fertilizing amaje abiri bwe yakisoboka kate nekirala omuntu asobola okufuna abalongo ninga banjawulo batata banjawulo ninga batata banjawulo ate kisoboka kitya musawo beba bagenda mu nsonga emirundi ebiri leero n'agenda mu nsonga neyebaka naawe otegedde yes ejja erimu ne bali fertilizinga ne bayitawo wiiki emu naddamu mu wiiki eyo eddako n'alaba omusaayi tugambe yes ali lubuto ne omubiri kitegeeza afulumya amaggi 2 aba afulumya amaggi 2 omwezi ate bano abazaala abasatu ogwo nagwo guba mukisa era naye bafulumiza amaggi 3 like there is a possibility okubanga teyegasse n'abantu banjawulo naye nga n'amaggi okubanga tegafulumya 3 banga okufulumya ejja eryokubiri oba ogenze mu nsonga emirundi ebiri naye kati wano tugamba ogenze mu nsonga omulundi gumu naye spam emu nefertilize n'amaggi abiri ate kati wali eba ku 3 spam emu ng'ekutta amaggi 3 kati bano abaana abataata ab'enjawulo bwe baba bakolako DNA era ziba tezifaanagana olw'ensonga nti awafuna olubuto lukulira mu ssaaka yanjawulo oyo omu kati naddamu n'agenda n'afuna olubuto olulala n'akulira mu ssaaka ey'enjawulo kati bategeeza baba abaana babiri nga banjawulo ate era n'ekirala abalongo basobola okuba nga omu ali mu ssaaka emu nga n'omulala ali mu ssaaka yanjawulo naye nga bataata omu ekyo nakyo kisoboka then ne babeerawo abalongo abaffe betumanyi babeera mu ssaaka ejja babeera babiri kimu ekyo kyoyinza okuba oyinza okwebuuzaamu oli bwaba nga tagenda mu nsonga mirundi ebiri kiba kitegeeza baba tebafaanagana bali babayita ba identical twins bebafaanagana bano balina erinnya lyebabayita sawa non-identical ekitegeero kati bano bwe bakola DNA baba banjawulo kubanga amaggi 2 spam 2 za njawulo naye wano kyali kituuseewo wano wali ofunyayo keesi weete nze nali nkirabyeko ng'abaana babiri balongo yes bakulidde mu lubuto lwe lumu ebbanga yeerimu naye nga bataata banjawulo kubanga nafunako n'omukyala ng'agenda mu nsonga emirundi ebiri
nga ye kyayagala ate situyimirizeeko kimu naye mugaa nedda tekyetaagisa it is normal wegenda mu nsonga zo ekitegeera kati bwe tweyongerayo mu zino za artificial waliwo ze bayita barrier methods mwe muli condoms oba obupiira ekitegeera kati akapiira waliwo obw'abakazi waliwo n'obw'abasajja akapiira ak'abasajja abasinga bakamanyi naye obuzibu buliko abakazi abatono nnyo abakamanyi batono nnyo abaali bakalabyeko olaba akapiira k'abakazi first of all n'omuntu okukakozesa olina okuba nga okamanyi kuba olw'ensonga nti kibanga kiveera tegedde asinga bw'okanoonyerezaako okalaba ne munda mulimu karingi akabeeramu kwolina okunyiga bwoti then osonsekeyo wansi otegeerwa kati bw'osonsekayo wansi noota karingi kakwata ne kanywererayo nga olaba menstrual cup omumwa gwayo ne kanywererayo bwe kati karingi kati nomala n'okafulumyayo n'obikka bwoti ebbali bagambye bannene ekitegeeza bana batera okubrashinga kungulu abayita amanya atuseereza kungulu oba tosobola kukikola olwensonga waliwo kondo kati yo yenyini ekuziyiza oba oyingira buyingizi street ekitegeedde ate era neyo kondo omutosobola gyesigulirako olwensonga nti like eba yeetaaga nnyo okutunuulira oyinza ojjukuba neyingira netambula ejjukira efulumira bweru bweti ezokwesika neyesika ogenda ogiraba kale nemukutuukamu kugijjayo omukazi agikwatako bwati n'aginyoola then naddamu n'akwatayo munda n'akanyiga nekeegatta bwe kati n'alyoka akagiyo nga bw'onanyiga ekikopo nekinyiga bwe kiti n'olyoka okita kale ne kali bwe bakayingizaayo nga bakanyize bakata nekasama bwe kati nekakola saako kati newali mukajja era okanyigako n'ojjayo n'osuula weziri wano mu Uganda mpitirivu nnyo naye batono nnyo abagikozesa muko naawe ne wobeera gwe ne bagikulaga ogityamu noga akanyambale lwaki abakyala tebagikozesa erimu emirimu mingi ate era nayo nga yo like tewa nnyo mirembe kuwa mirembe olw'ensonga bakuggyako nobeera omusajja bakuggyako okubanga wegatta bulungi obanga like akuba mu kiveera nga olaba nti no osuula kasasiro mu kaveera oba nga bwonakugamba nti no kintu kiri awo naye ngaoli omwo mu kiveera mwogira abasajja eri widely kati ate abasajja ate yo nnyangu nnyo kati kondomu ezo zirimu n'ebika haye akisinza ku bbeeyi ki gye naggaye nga bwe naggaye nti mu Uganda buli bbeeyi ofuna waliwo n'ez'obwereere waliwo kondomu eyo yagindagala ngamba ya 200 paketi 200 nemuga sisobola gyambala nenda kulya nedda sebo sikalebo twawukana ki usanga eri ebamu akabadi zibaita zi rough riders ate era nja kugamba omuvubuka obanga tosobola kugula emergency pill obanga tosobola kugula kapiira okwegatta kwesonyiwa kiddemu omuntu nga asobola kugula kapiira asobola kugula emergency pill teweegatta lwaki ogenda fuuka taata lwabwereere kondomu eyebbiri ekulemi nez'obwereere gyeziri nakyo kibagambye gyeziri ogenda nabiriro otyo olubuto ove mu lubuto ogwe mu mwana omusajja aliwo omukyala yangamba akaana ke kamala pampa 7 olunaku pampa 7 kwagala tulemesa kuzaala gwe pampa 7 kati byebyo ogerazaala akaana okalekere eggwanga waliwo gye bayita cervical cup naye eringanga menstrual cup kuba yo cervical cup bakakwata ne bakambaza omumwa gwa nnabaana kale ekyenjawulo ekiri ku menstrual cup erina akakundi k'okwatira ate ko kavaayo kiba kitegeeza tusobola kwegatta nga mwekali kayinza okufumita akakakundi ate yo cervical cup just nga bwolaba
waliwo obuswiti bwe twalyanga oba bwali buswiti oba bwali buki bwali batuwerako akajiiko obumanyi obwo bwalingamu obuntu munda ye ne buchocolate ng'okasemesa kajiiko kati nga olaba akakebe we kabeera ne kali bwe kabeera ne menstrual cup bwefaanana bwetyo kuba jjo ekyenjawulo erinako akajiiko k'okwatira kali neeri nayo bwe baefaanana kati ogisindika n'ojyambaza bwoti ku mumwa kitegeeza spam tezisaatambula kuyingira munnabaana ate nako bw'omaliriza okalekayo okumala essaawa spam ziryoke ziruzinge zife okitegedde oba akoko bw'okateekayo era omala n'okajjayo oba okajjayo kaba kalina ovaayo koba olina onnaawe pozi ogiyise bariya it's a barrier eziyiza spam kuyingira okitegedde yosabiko cap waliwo nakaya kabayita diaphragm naye nako nkola yeemu mubikkako obubisi just mumagwa nnabaana spam obutayingira munda naye ate omusajja bw'ayingira aba agiwulira oba ogiwulira olaba kati kankubuulireko ekifo ky'omanyi nti nno bwe nnyingira teri kiziyiza naye bateekayo kyoba oba osobola okumanya nti leero waliwo ekyenjawulo bwe tugenda ku ndala zino eza homono nja kunnyonnyola ku gye bayita iud iud zirimu ebika waliwo eya hormones newabirawo n'eriko kopa zinnyonnyole musawo kopa ti eriko akantu ka gold kalinga ka gold oba nga bw'omanyi kopa bwafaanana eyo kabeerako era bw'ogiraba kwe kali ku kantu kati newabeerawo eri eya homono yo teriiko ka plastic straight plastic segedde kati nja kunnyonnyolanga gwe omusajja bw'obanga okimanyi nti nno baataddemu iud bw'oba weegatta ogamba obuuzi bunfumita oba ogiwulira abasinga bagamba bagiwulira naye ffe ngaffe abasawo ngaffe like omanyi ffe abasinga obungi oli akunyonya nogaa naye ngeri yesimbeera nti sikikozesangako saakuteebereza naye nze nnyinza okukkiriza nti obuuzi bwebafumita olw'ensonga nti tulekayo obuuzi ebweru kwe tubulabira nawe buba munda kale buba munda tebufulumayo mumwa gwa nnabaana bufulumayo wano mumwa gwa nnabaana just ne bugwawo munda awo beegattira awo muvagyaina awo naye obuuzi obwo nga gwe omusajja womanya nti bakataddeyo n'obwongo bwo bugamba ngenda kuba ntuukira ku buuzi naye nga kiba kizibu nnyo omusajja okutuukayo kisinzira ne sitayiro kimwoli okutuuka ku mumwa gwa nnabaana kisinza sitayiro kimwoli mulimu sitayiro ezimu nga totuuka ku mumwa gwa nnabaana ate nga toligiwulira ng'eriwa abasinga bagamba mu missionary oyinza obutatuuka ku mumwa gwa nnabaana kuba aba yeebase bwati naye okumanya nga abasajja bazibu nnyo nja kunnyonnyola abasajja bazibu abasajja n'okwegatta bavumbula buli lukya olina ganze mbalira ku mumwa gwa nnabaana naye nga byebimuwa essanyu naye mbuulira akikola atya akwata ati mu lubuto bwati jjukira nnabaana eba mu lubuto kati engeri gyetula bweti mumagumba n'agisika like wano bw'aba akwata bwati akwata mu lubuto nga bw'akwata bwoti mu kiwato bwoti kati yaginyiga agizza mu magumba eryoka etuulemu kati ogenda olaba omumwa gwa nnabaana guvaayo bwe guti okitegedde oba naffe netubeera tuli mu kukola examination onyigamu bwoti mu lubuto n'ogisindika n'etuula mu magumba kati oli agisindika n'etuula mu magumba gano ekyo tekiri dangerous omusajja naganze malira ku mumwa gwa nnabaana n'ozaala naye nga newomalira eno munda era ozaala nateeredde awo wenyini ate era n'ekirala mumwa gwa nnabaana oba oguwulira mu sayiro ezimu olw'ensonga abamu beegatta n'owulira akantu akakunyonyogera ogenda owulira waliwo akantu akakaluba akakoonako bw'oba munda buba mumwa gwa nnabaana ate era obeera mu ddogi oba akabuzi oba osobola ogiwulira ate gispooti yeeriwa gispooti kati olaba munda bwoti munda bw'oteekayo bwoti olugalo waggulu bwoti amufinga bakuba badda wansi kuba yeyo gye tulaga yekkubo otegedde abamu n'ayambuka nadda bwati abamu nadda bwati abamu
mubaamu abamu nga bo bavuga right hand akuba kasenge ka ddyo right hand side gyavuga kuva mande paka mande nga tayita wakati tayita ni ayita bbali we wamunyumira nga ye wamukolera yavuga magupeni ekigera kali nekyo nyinzo gamba nti no wali mu gisport eri waggulu boti boso agifiiringa nangalo ekigera eri waggulu bokwatayo boti era abasinga obungi obalaba baba bakuba finga ayambuka bwambusi bwati pabuli wobonyonyogera waggulu awo kaza ayinza omumala mu ddakiika nga toluddeewo totutte n'amaanyi go nakutuuya nankwawa oli mu finga ofa kati wetugenda IUD wetuba tugiteekamu tusooka ne tupima nabaana bweyenkana tuba tukwata omumwa gwa nabaana then ne tupima tuli kunani homono tuli ku homono ne tupima obuwanvu bwa nabaana kati bwetupima ku buwanvu bwa nabaana eno IUD eriko enamba oba eriko like ka-applicator kaayo kuliko measurements nomanya nti no bwe nkasindika ne katuuka wano we kati bambazeeyo bantuuse muki mu nabaana kitegedde oba kati tukasindikayo tukateera ddala ku nabaana nti erimu wano omwana watuula bayita fandas we tukateeka wennyini nti spaamu wejja zigenda awo weba kopatti bu spaamu ebutta we bujja ebutta then webanga eno homono IUD hormones ze producing ziziyiza spam okwegatta nejji kata ate nani homono ye producing etya ye kolete nani homono ye yakopati okay kuba yo kopati ojja kujja ne nga wezifaanana oba oziyina zibalage tewali ekifaananyi tujja kujja nabyo byonna kuba kopati yo tekozesa hormones ate era oli waaba akunnyonnyola ayinza okugamba kakati IUD biki n'akunnyonnyola naye n'ogamba zonna zikola kyekimu ziziyiza olubuto naye ate waliwo percentage eyo entono ennyo eyo gye bagamba efuna olubuto ng'erimu IUD bagamba abakyala bazifunidde mulimu abafuna embuto nga alina IUD nozaala akaana nga ka IUD kali wano ku mutwe bwangi nga ka IUD kali ku mutwe gwa bebi kisoboka olw'ensonga nti IUD esobola ova mu kifo ate era n'omuntu agitaddeyo kuba bwe bamala okukateekayo ka IUD balina okukola sikaani okulaba wekatudde weewo kale oli bw'atakola sikaani oyinza obutamanya wa wakatadde ebivaamu nti weyakatadde wakyamu olubuto nga olufuna bakateekayo obubi oyinza okufuna olubuto bwetugenda ku ndala waliwo gye bayita combined oral contraceptive pills ono obweke babumira buli lunaku bubeerako engeri gye babumiramu ate era okamira buli lunaku tekalina buzibu ne boogenda mu nsonga osigala okamira ko tobuuka ennaku aga buli lunaku omira akaweke buli lunaku bw'omisingamu what happens n'ogamba nti misinzemu leero naye kammire enkya obugatta bubiri bw'omisinga leero obumira enkya bubiri bitegedde tebuliko overdose kuba kabeerako ne arrows okulaga nti leero day one otambula bwoti bw'otuuka nokkirira n'omira obwa wano n'odda wano then n'olyoka omalayo tolina buva mu wrong direction kati era bw'okava oyinza otandika n'omira obuweke bw'olina omira ng'oli mu nsonga kiba kitegeeza oba okoze eki oba totuukiriza kigendererwa kyabwo kuba bulina mu red kulaga nti newabumira mbudde ng'oli mu nsonga olunaku lwo olusooka olwogenda mu nsonga n'okamira n'omira oba omumalayo n'odda ku buno obulala nabwo butambula mu order arrow nga bwetambula kuba different days ne different intervals tumire obweke bwanjawulo okitegedde obo omuntu ng'ayonsa tasobola bukozi olw'ensonga nti hormones ezibeeramu
zisobola okuziyiza okuzaala amata. Otegedde kuba zo ziba hormones bbiri. Mubeeramu progesterone ne estrogen. Katono nnyo tugenda kuddaawo. Ate waliwo ne family planning abakazi abamu bagamba nti baba bayonsa tasobola zaala tasobola funa lubuto. Tubadde twagibuuse. It's one of the natural methods. Kale kakati waliwo gye bayita progesterone only. Nayo gimira buli lunaku ekozesebwa abantu bali mu kuyonsa. Wayo mubeeramu hormone emu. Ate yo hormone tesobola ziyiza ki tesobola like kuleeta muntu kulemererwa kufuna mata. Kitegedde yo progesterone only. Kitegedde kati okuzzaayo kweri gy'obadde onnyonnyola okubanga gye bayita lactation amenorrhea. Okubanga omuntu bw'aba ayonsa tusuubira omuntu ng'ayonsa tasobola kufuna lubuto. Ekyo kikola kitya? Kikola olw'ensonga nti hormones ezimu ziba suppressed. Kitegedde jjukira bw'oba oyonsa waliwo hormone gye bayita prolactin ezaalibwa ebeekuyambako okuzaala amata. Kati eyo hormone bwebanga bagiproducinga mulimu hormone eya estrogen gye baziyiza obanga bagiproducinga. Kuba yate eyo estrogen estimulatinga cycle kuddamu genda mu nsonga. Kyokeza bw'ogenda mu nsonga obviously obusobola ofuna olubuto. Kitegeeza omukyala waaba ayonsa tasobola genda mu nsonga. Kisinziira oyonsa kyenkana ki. Okuyonsa obutafuna lubuto emirundi giba 6 ku 8 olunaku. Nembuulira mu Kampala ani ayinza okuyonsa emirundi 8 olunaku. Si Kampala yekka. Abakyala ennaku zino bakola. Mwene ekonomi omwana azaala leero enkya n'adda ku mulimu. Kabebi akali kawaka akayonsa ku makya n'addamu n'akayonsa ekawungeezi. Mirundi 6. Lwozuuku sente olunaku lutandise. Olina okukayonsa emirundi 6 ku 8 okubeera nga omubiri ogumanyiza kuzaala mata. Si kuddamu kugenda mu nsonga. Kitegeeza ono omwana ng'agenda naye ku mulimu akisobola. Ng'osiiba naye. Ate era kiba kizibu nnyo omukyala okuyonsa omwana emirundi egyo gyonna. Mulimu bali omwana saagala yonka ebbeere yange lijja ggwa. Mwe bali. Ate kiva ku ki omukazi ogamba nti yazaala omwana ate n'alaga nti talina mata. Nga talina mata kisinziira omubiri. Omubiri guba tegunnaba kuadoptinga bwadoptins. Naye waliwo empeke zibamuwa ne gustimulating omubiri okuproducing amata. Kitegeeza omubiri gwo nga gwo obanga obadde wa kuzaala omuntu ng'ali lubuto batandika okutegeka amabeere okuzaala amata. Era ogenda okugala gatandisa okugejja gagejja. Kati hormone wezibanga ntono nnyo eziproducing amata ago kitegeeza baba balina osooka ozinducinga olyoka ozaala amata. Kitegeeza tuddayo eri kuza hormone zembadde nkunnyonnyola. Waliwo ze bayita enoki morning after pill. Eyo morning after pill. Kitegeeza eyo ndowooza abavubuka gye basinga okwettani. Bahashimu abo. Tosobola kubanga togikozesa abasajja ndi musajja mwegendereza nnyo. Okozesa kikondo? Tewali kyenkozesa. Abstaining. Just byewala bwewala. Olaba ezo pill omusajja yazikolanga zikuyambako in an emergency. Siza kuba nti ogenda zimira buli lunaku nga wonaamira empeke za bulijjo. Olw'ensonga nti ziyina effects empitirivu nnyo ku mubiri. Kitegedde effects ezimu oli bw'amira piiru eyo asooka wabanga adde wagenda mu nsonga bongeza ayina kuzayina okugenda mu nsonga ekyo kimu. Era ayinza okukubiraga wadde okimanyi guno omwezi saalabye ensonga zange gwe kakkana tuula mugayo zigenda kujja. Kitegedde ensonga nti bazongerayo. Ekyokubiri akakaweka ako kaleetera omuntu okutonnya omusaayi okuvaamu omusaayi anaabanga agenze mu nsonga bw'akamira ogenda omulaba sporting abamu bakuyita ku sporting abazungu like baffe tukiyita ku sporting ayinza okugaa nalabye omusaayi nalowooza agenze mu nsonga kumbe tagenze mu nsonga. Effect ya ddagala.
kwa hiyo nga yo it reverses the cycle, stopping ovulation of taking a place. Oshegedde kati oli ayinza ojjimira nemulumya omutwe nemuleetera akamunguluze. Oshegedde actually ne kugundi bibaako naye kala abasinga singa tebabisoma kwakomera kati obweke bungi nnyo buli ku market. Buli omu akozesa kasanze, waliwo Lydia, waliwo Pastina, ne abasinga bettanira nnyo Lydia olw'ensonga Lydia omira empeke emu olunaku omulundi ogwa n'omaliriza, naye waliwo gye bayita Pastina. Pastina ziba empeke bbiri. Ezegedde amira ku makya n'awayitayo saa 12 n'amira endala. Kati bw'amira ku makya kyotegeeza kawungeezi alina omira endala. Ate era ezo ppiri olina ozikozesa nga tewalinaayitawo essaawa 7 z'ennaku 3 si bwe kiri. Bw'obanga alalirwako 5 olina omakinga sure Monday okusanga omize. Ate era obuzibu bwe kalina toza kamera buli weekend nga abamu bakikola olw'ensonga kagenda kuleeta infertility, oyinza obutazaala. Waliwo watugambye nti balina kamera 3 mu mwaka. Kuba science banyonyola ne bagamba the maximum dose gy'olina okumira obwekoobwa 3 omwaka. Kuba wano bw'okamira nti okamize leero n'oyitawo ebbanga n'oddamu n'okamira oba suppressing hormones, oyinza okwekanga nga tozze mugenda mu nsonga. Ate oba togenda mu nsonga oba tozaala. Ogenda mu nsonga kyekiraga nti omuntu azaala. Otegedde omuntu atagenda mu nsonga tolina wakakasa abantu nti ozaala. How olina gangenda mu nsonga nawayitawo emyezi 3 nga tazzeemu oyo toba nnomu. Olina kuddukirawo mu ddwaliro. Oba olina okujja mu ddwaliro ne tukebera ne tumanya lwaki oba omiisinga mu periods ezo. Otegedde kati what situations ze balina okukozesa emergency pill? Emergency pill nga bw'ojulira emergency olina ogikozesa nga it is the last resort gy'olinawo obudde obwo eyinza obbayamba. Newe mba nga you're going to have intercourse for some good time. Buli lunaku. At least you can use the implants. Implant buno bwe bateeka wano mu mukono. Kashimira adde akambuuzaako akakantu ako tekaluma. Ne bwe babeera bakateekayo tekatwala na ddakiika ziwera 10 oba 20 nga bakateekayo kantu katono nnyo. Ekisinziira okateekayo n'ogamba nti njagala ka myaka 3 njagala ka myaka 5 kisinziira ku gwe kyoyagala. Kabbanga ki kasookerwako kisinziira component za hormones ezirimu, naye abasinga obungi they opt for ak'emyaka 3 wako bw'okateekamu osirika busirisi. Waliwo neyali aŋŋamba musawo baŋŋamba akantu ako bw'okateekayo katambula ne kagenda ku mutima nga kayiseewo. Tetukateeka mu masuwa, tukateeka mu nnyama. Anti bagamba oli wagejja bayiza okateekako ng'oli mutono then ate n'ogejja ko kenyini kagejjesa. Jjukira oli bw'aba releasing sperms mufo ky'okubanga zikukosa okufuna olubuto bazikozesa, omubiri guzikozesa. Kyeba baga nti family planning emugezesa proteins ezo z'abaafuna ziyambako omubiri okwezeza. waliwo bw'olaba ng'agezi ate abakogga eba temusiimye. Ate abakogga kiba kitegeeza either nga eyo method yemunywa obanga ye nga ye diet ye ntono nnyo. Jjukira it's hormonal. Buli weeririzinga hormones omubiri nga gwetema omubiri metabolism ebeerawo nnyingi nnyo. Segedde kati aka implanting bwe bakateekayo oba osobola okukola buli kimu ky'oyagala. Ate era osigala ogenda mu nsonga, amu bagenda mu nsonga naye tofuna lubuto. Mulimu abamu bwe kajjako ensonga completely naye toweeraliikirira olukajjamu bwe kati omwezi ogusooka ng'oddamu otandika odda mu nsonga. Naye waliwo oli agaana bakajjamu wayitawo emyezi 7 taddamu kulaba nsonga ze, ojja ku ddwaliro ne tukkebera ne tumanya lwaki tokyadda mu nsonga. Bwe ziba zeetaaga kustimulatinga ne tuddamu ne tuzistimulatinga buto. Segedde waliwo ne kabayita patch akaha hormones like omukazi akeeteekako bweteesi bw'ati nga olaba kasitiika
kapyako nga olaba kasitiika n'oketeekako nako kaba ka releasing hormones. Osobola onaabanga era okalina kaba kalina ovaako. Baba batera kakozesa lwe beegatta ndaba tekali nnyo effective. Osobola ofuniramu era olubuto ate kali nnyo effective kubanga era osaana okwerabira. Ze kalimu hormone ze kalimu yemu neebeera mu emergency pill. Kifekigezo osobola kakozesanga ka emergency pill naye into ebimu togezesa tekali reliable togezesa.